Abayizi abasibe mu kkomera ly'e Luzira bajaganyiza oluvannyuma lw'okutegeera nti ebigezo byabwe bikomyewo nga bayise bulungi. Abayizi 25 mu kkomera ly'e Luzira be baatuula ebigezo bino, kyokka nga ku bano abayizi 13 ne bayitira mu ddaala erisooka. Mpulira essanyu lingi nnyo okulaba nga nasobodde okuyita, nayitidde mu second grade, mbadde sikisuubirwa kufuna 37 kubanga embeera gye tusomeramu si nnyangu, enkuba weetonnya teba kusoma, omusana we gwaka teba kusoma, naye neebaza Katonda okulaba nga nsobodde okukola ki okuyita. Ndi musanyufu nnyo olw'obuwanguzi buno kubanga okusomera mu kkomera si kyangu. Tuli mu mbeera etali nnungi naye weesanga nga bwewaayo kino kyagala kati okusoma nze nakwagala njagala nnyo abasomesa, nembeera nga nsoma ebitabo bitwera mu library, nembeera nga negatta mu groups ez'omu kibiina etuba nga tuwangana amagezi. Abakulira ekkomera lino basiimye olw'abayizi baabwe okwewaayo ne bakola bulungi nga wadde balina ebizibu bingi wabula ne bafuba okusoma. Kyokka abakulembera amakomera basaba minisitule y'ebyenjigiriza ebawe n'ebifo ebirala ebikkirizibwa okutuulirwamu ebigezo mu makomera. Gezesaamu okulaba nti abasibe abasinga naddala mu apa be banaabaza emisango egyanaggomera eminene ate abo be basingamu okubeera abayivu kubanga ebiseera ebisinga tukozesa abasibe okusomesa abasibe banaabo. Kyokka bategeezezza nga bwe balina enteekateeka okuyamba abayizi abalala abasibe abanaayagala okweyongerayo okusoma nga bwe bakola ebibolerezo byabwe. Ebyongo bitadde ku bbali, abasomesa n'abayizi ku ssomero lya Nile Citizens Sacred Heart Kiteredde gonna nga gasangibwa mu Rakai, essanyu libuza okubatta ng'abayizi baabwe bakoze bulungi ebigezo bya siniya ey'okuna ebyakamalirizo. Bagamba nti enkolagana ennungi wakati w'abakulembera essomero n'abazadde yesinza okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza mu ssomero lyabwe. Tuli basanyufu results ze tufunye olwaleero za senior 4 abayizi abasukka mu 10 bafunye first grade ku bayizi 58 be twatuuza. Ekiraga nti ebintu bitambudde bulungi. Twatuuza abayizi 95 omwaka ogwayita, kwaba abayizi 33 bayitidde mu division 1 oba eddaala erisooka. Abaana bakoze bulungi, twafunye first grade 47, second grade 54. Amasomero amalala wano mu Kampala nago gajaguza omuli Kingsway Kitende wamu ne Muyenga School. Ndi musanyufu nnyo okula nti abaana bange bakoze bulungi first grade ne second grade zizokka olw'okuba nti bakolaganira wamu abasomesa, abaana, abazadde ne board. Saba abazadde batongera abaana kuba 2013 tugenda kwongeramu obukodyo by'okusobola okwongera okuyita obulungi.